Manager jebale. Kale ndi bulungi ogamba otya omwana soda. Ndi best. Sonko Muhammad. Sonko Muhammad erinnya lyanga bambagamba Sonko. Manager nze byampedde kodda. Mukunja kikyakoze. Mukunja. Kyannemye bulungi nnyo okutegeera. Asaza bateekeo plywood. Asule mu plywood. Wano we tulisira abanyonnyo neighborhood kale bantu bamaanyi nnyo mwebali aba neighbors bantu bali mu kuzimba n'engeri ettegula wokyamire kubo lya Collins okujja okutuuka no jolo weyine ettaka lyayo. Naye wabanga kuze decision ey'okuteekawo plywood gye manyi teyinza okuvundira mu time ntini nnyo nga manyi nti n'enkuba ejja kyubeera y'amanyi esobola okugitwala ate nga alina ebimu byakyagaanya okukkiriza tukole ne tujja yiye amagezi gonna tulabe nga tumwongera okumuceekinga tulabe ddala Mukunja ali mu mbeera ki. Mbadde manyi mwakikanyizaako nga ggwe manager kola nadduka yaddusa nyisinde nga naye bwe yalinga ne shiba nga mudduka agenda ogira kuti nga shiba addusa alira nnyo awalagi nga shiba liddawa kanaye byakola ebifaanaganako ng'ebyo. Mwabadde nanteekateeka ki mu poloti eno mwengamu? Twateba yakuzimbamu nnyumba. Nyumba kikati. Mukunja bwe twali tumujja mu kyalo gye twamujja eri ewaabwe Bukunja twalina pulaani abeeko kyatandika wabeera maziga ali akaaba mangi agamba yambe ku shiba ina poloti yambe ku mama wa shiba ina poloti ye talina oba okitegeera abantu ne bagamba tubeeko kituteekawo tukole bizinensi adde mu ndabirwamu adde mu kiri biki ne tumuleeta nze n'enkulu gwengo nakola yalina okudda mu studio akola oluyimba yalukola lutambula video anytime tugenda kugishootinga naye fulume etambule yene yakola decision ey'okuba nti afuna ewuwe wabeera era akwataganye n'abajjolo sente ntuzibawa ne bamuwa poloti ne bamukendeeza ne ku ssente olw'ensonga embeera mwali nabo bageza kulaba nga bayamba muyambe naye ate mu nnaku nga 3 poloti nga maze okubeera ng'egulibwa ntera okukomawo leeti era jjo nakomyewo leetimu nagenza okugira leero ku makya nkonkona mwasula mu kisenge nga tali mukuba essimu ababa mubadde okumpi okuba okubira benkubidde okufuna Mukunja nga yafumusedde emisinde aze eno afunye omubaza okumpi ku kyalo akwataganye n'abeeno bawuze plywood mu kasente akabadde kasigaye kale badde kakola ebintu ebirala eby'amakulu. Mukunja yataddewo plywood agana ngasula mu plywood. Simanyi bayinza obbeera safe mweno plywood so sisakkaanyiza nakyo. At least nze ngamba kale batuteekawo oba omusingi ogw'ennyumba ebeera eteredde. Nti bwe tuguteekawo tujja genda tufuna abugabirizi mpola okubeewa Katonda ennyumba eyimuke ebeere ennyumba ng'erina omusingi omutuufu yataddewo plywood. Ennaku zino ze wakabeerako naye embeera ze obulamu omutwe gukola bulungi bw'omutunuulira bw'oti ebikolwa byakola ategeera. Naye waliwo n'abantu abalaba kati abantu abalaba batandika okujajinga naye gwe otusingako cause you share something oba mukyeyalinga akasolya kamu tayinza okulowooza nti oyinza oba omuyisizaamu amaanyi wali omuntu obeera n'agamba lwakuba nnyamba atandise okumanya teri mulala okkiriza nti mulalu naye ng'ekituufu ki nga bw'olaba nti teri mutamiivu ayinza kukkiriza nti mutamiivu niwe omugamba otamidde asigala agamba sinnatamiira ssebo ndi mulamu kanaabalaba nabo balabe batunule balabe kuba ebimu tuba tugeza kulaba nga tubiziyiza mu mbeera emu oba endala. Mwamutwalako ebutabika nga ye bwe yatwalayo ku shiba tuba tukyali mu bintu byera nga tubeebuuza nnyo omujjanjaba ki mumujjanjabira mu ssabo oba omujjanjaba mu malwaliro ga bulijjo nga mbagamba ali ku treatment era nja bagamba ali ku treatment era nokuba nga eggwayo bw'obeera ne mubeera okyadde bukyazo oyogera naye abamuntu nejja soyinza kubeera ne time ewerako n'olyoka omanya nti ayinza baluwa ekibulamuko samuhawo ye ng'omuntu tumutwaleyo ko omutwe ogwo bamukwatemu kuba okuzimba akayumba k'embwa nga yejja ayita bbangalo yakigaana tugenda yiye amagezi gonna tulabe ki ekiddako tugenda yiye amagezi ejja sala amagezi gonna tulabe nga tujja kufuna ddala ekituufu ki neera neoba tugenze nnyo mu kituufu era oyinza okumanya ekituufu kiri ki bwenzirako ku saidioloza si kyansonga okubanga yezimbidde ennyumba ye teri landiroodi agenda mukonkona buli muntu yeetaaga obbeera ewuwe naye oyinza kubeera muntu ki Mukunja mumanyi bulungi nnyo byazaayitamu entalo zazaabaamu n'abantu biki n'ebirala oli nga ategedde wano waaba ali ne location yiyo tujogera ddala ng'oli alina kyagadde kumutuusaako muyinza okiziyiza olowooza mu kayumba k'embwa temuyinza kiziyiza era kaba kankoko oba temuyinza kukiziyiza era omuntu asobola okujja n'akola kyakoze nga baba kikoze ne yeeyongerayo oli abantu abali mu mayumba gategekeka be batukibwako ebizibu ebinene kati bata abeera ali wanene we wati okitegeera so bano kabazimbe bamalirize then tulabe ekinaddako bwe tunalaba nti embeera ekalubye nti etaaga omukuumirako mu kifo ekirala tunaakikola bw'anaaba nga asobola okubeera eno nga bwabuli kuba yadduse buddusi nzize munoonya nzize buzibu banyo mpaka lwe ntuuse wa tugenza otuuka akubye ebbangalo akubyewo ebbangalo agitaoza n'omulengera ali alaba wamaanyi nnyo omulaba ali eri agitunuulira agenda leeta embwa
enviri akana ina kusoberwa vitu sale konsale aza koleta ambwa genda zinga swimming pool ati nalabe ne abade namutoka nabe bade bamuwaga waga soberwa guno fuko musulo ne guyikira abade okiraba ne katunule tulabe emberanga bwegendo tujja bisalira amagezi embwa terundika alina mukazenda kana alunda embwezo kati bimu ina mu mulabe nti dala ona ali ate ono kadole tumubuuziza era nakolwadde n'abaddamu nga bwabazzeemu naye bwamuzzeemu omubuuza kino addamu era mulaba kati w'amaanyi amanyi w'amaanyi agambe mbukati ennyumba ye kwata kyakuna mu bayimbi ye w'amaanyi ekituufu kale yaayina ewuwe alina polosi naye ennyumba y'amabaati 8 kati eryamugobyeyo oba muyisa bubi ng'akooyo muyisaamu amaaso amanyi tuyamba abantu sometimes bamala ne batwefuulira bulala abadde sigwe kusosera nga tulina abantu abenjani tubakwasaganyizaako n'abaana avanyuma nagamba yatusula abadde atukola bwe tuti mbadde sifunamu andizo at least omuntu wegenda tusala amagezi before stepping a step eddako ko oluvannyuma tuyinza okumala newejjusa oluvannyuma takomplaininga nga kawa waka nti embeera gyayisibwamu mbi oba nnungi yebaka anywa abeerawo kati ageza kuba ku matwa atambula namu nagendako mbakyaliwe era n'akomawo alina essimu bwebanga kweri omuntu asobola okuba ku ssimu n'agikwata n'amuwuliza neboogera then kibi kyabayina wakabalawo internet baba yagadde okukozesa ku ssimu bana wakadde bakozesa akozesaako n'abeerako oba okitegeera akawunti ze zimu zigenze zikomawo mpolampola asinga kwagala music n'ebirala musanyufu tolimba twalukola lutambula oba okitegeera then ekirala kikulemeredde kati nteekateeka ki music eziriwo music ngenda kukola video ngenda gikola ine time era tugite egende mbana Uganda wena abange mubbuludde abantu ne bamwagala nga bagadde audio nafuna bookings asanga tulikomawo n'amanyi tuzimba ennyumba eno agambe agana kuwasa mulaka mumulemesedde embeeri olw'okubaako n'ekitonde bakyala balina sokakomyewo shiba kuba tebafaanagana tebawukana nnyo mulaba okukuba eyo asooka akomyewo ekireza kati shiba ne mukunja bali mu status yeemu ate katugambe ki shiba era naye omusanga n'egenda naye akugamba simulabe mulabe nno wasoogasooga kuba shiba bw'omusangira shiba naye agamba muki mulamu si mulalu naye tayinza kukkiriza kikyabeera ali naye suubira nti ono ali bulungi omulaba gwali bulungi woba omutunulira muko tali bulungi mukko n'ebimu embadde mbeeranga naye nga mulaba ali bulungi muko ebimu ebimu abadde mulungi mu ddala gasooka yita bano nti bano si bampi gano majinni naye nga kati koneola nti gano majinni naye nga baki bantu bakulu bategeera kadole ogwamu ogwawa ogwamu kirasi kitulina kirasi amphibian tulina mamozi reptiles ogwawa nze ndi musi y'abampi temuli mu yaffe eno ate badde mumpi naye kati anagwa asinga otegeera yakuyisa omwana olina emyaka emeka myaka gyo mingi kyambakyo kabaga nawe kati oli muyimbi n'akasabuuni nange ate kati ndi muyimbi n'akasabuuni akayimba bakayita kasabuuni kati munname gumbadde mukakuba naye yadduse eno yafunye enju era ajja kudda mukakube